Pua. Nje simanyi Luzungu. Ojoda kagani? Ono obi wango inasoma na yeye. Ono afande kola bya. Kale, atumazo okufuna bakula zange walino. Yabo tutamulizo okweyongera. Anange zemba fanda na zemu nakumunda mwande mondaba. Yes, oyo bamuyita Nsereko Moses naye yegwaniza ekya Kawempe North naye kinsanyusiza ajidde mu Wilibalo nga yenna yeewera agamba mbu ye yafaanana abantu ba Kawempe era nga akalulu kasaana ye naye afubuutuse emisinde wabula bannange eddukaduka abadde Kawempe afubuutuse emisinde ng'olengera kooti yokka ai God have mercy upon us. God have mercy upon us. Bannange MP wa Kawempe to be oba yegwanyiza ekya Kawempe North agamba mbu ye yasaanidde kubanga mbu yakola ddala nga omugenzi Honorable Segirinnya we yakolanga naye afubuutuse emisinde nkugambye ekiwamba abantu yo babadde bawamba misana tuku ate era n'ekibooko zibadde zifaayo bali abasajja tebasaaga biibino batata nze mbafaanana mwalaba naffe nti nga kwolwo lwe banyima kadi ya NUP bannange nkomyewo ku independent nsaba kalulu bataata bamaama basenga bakojja pulezidenti wange Kyagulanyi nkutumidde Ssaabasajja Kabaka wangaale tukyali ffenna ebiwandiiko byewebiri ono ye tujja mwekuulira mu mulago kubanga sipiidi gy'alina yayiriyiri era nga naye mbadde nkutwala nga nkugamba nti dduka yabadde ku mimwa gy'abantu olunaku lwaleero era abaana balabiddwako nga bafoosingibwa mu drone abamu nno babatuuzizza wansi n'ekibooko ne givaayo naye nga kikyo nga woolaba omwana w'omuntu ng'alabye naye ng'akoze emisango kyogwo era nga wenkugambye nti munnange babaddeyo oba oyinza ogiyita Black Mamba naye nawulidde nti babayita Jats abasajja bamulwanyisiza naye kati bakwata bantu Amuza Kasozi Speaker yes munnange bwe batyo nga bw'obalaba era nga owedda kamera zebbirira okubanga zibakwata nti munnange babadde bakambwe bitya bakuba bali naye ne bwebuuza just by elections kati general elections zigenda kubeera zitya
ebyo munnaffe tetumanyi gye tulaga eno by election naye kye neebuuza general elections zijja kuba zitya naye nga kyonna kye kiri ffe tujja kuwangula era tumanyi nti obuwanguzi bwaffe nga byonna bigenda mu maaso kankuzeeyoko omwana agenze n'ayogera akagambo n'agamba nti abasajja babba kompyuta ate ne zibafuukira kompyuta omanyi okubba ekintu ng'okyesunze naye n'otuuka ne kikulemerera bagambye nti kati batuuse omulembe guno bagutya nnyo kyeva olaba nga bakola ebintu bino batidde nnyo laptop abasirikale gye babbye ku kitebe kya Bobi Wine mu ofiisi ya Bobi Wine egyaminze ebyuma bya poliisi guno mulembe si gwa bulijjo laptop ya Bobi Wine gye baatutte size zino eza bulijjo zimeze Pentium 1 Pentium 2 olugitadde mu byuma bya poliisi nga baagala kebera bintu ebiri ku laptop egyaminze ebyuma bya poliisi kati bonna buddamulira bu Christopher bonna butidde bu AIGP bu James Birungi bonna butidde bugamba bugenda kukola ki ate mugeze ne mukome wa Bobi Wine abayambe okuanjaminga ebyuma byammwe mwaba bitandise okubba laptop z'ekitebe ne mubbira mu laptop ey'omukulembeze w'eggwanga nga mulowooza eya bulijjo yensonga lwaki ne Bobi Wine waleeta emmotoka ye baagitwala naye neebalemerera kati laptop ebalemeredde egyaminze ebyuma bya poliisi byonna bali mu kutya kati bonna beewuunya bagaba bazzaako ki baagala kugizza ebatuulire banna ebigenda kubatuulirira bigenda kubatula bijjino si mirembe gya 1980 kyovula zaalaze n'okulaga wa gye ziri nga ziri mu traka bannaye tosobola kuba ng'ogenda tegga kalulu ate n'otandika okubonyaabonya abajja okwesimbako langira ddala mbw akalulu tukajjewo ng'amini bwe yakola kubanga atleast kaali beta n'olangirira akalulu n'okuba abakwesimbyeko n'olumba ekitebe sikwegusose n'okulonda okwaggwa mwalumba ekitebe ekamunkya kati mututte laptop ziba zimbiridde ebyuma byammwe kati sisitimu zonna ziri down okitegeera kye ŋŋamba kyova olaba tulina okulwana tugende mu protest vote era nnyongera okubajjukiza nganze Kabuye Sulaiman Mawaggali MP w'e Makinde East addako 2026 bw'oba oli Kibuli Kabalagala Kansanga Gaba Kisugu Bukasa Nsambi Estate Wabigalo mweteekere protest vote 2026 byebyo abantu bakyagenda mu maaso okuanalyzinga ensonga eyo y'okuba nti bano basindika abasirikale bajje ku kitebe babbe ebintu naye ate nebigenda ne bibalemerera omwana agambye nti mbadde ŋŋenda nti ndudde nga neetegereza ensonga eno nga ansa sigifuna nti kati munnange ansa nagiguddemu yiino abasajja abo tubasingira ddala tetubatya buti lwakuba nti oba byambalo nti balina emmundu naye nga nabo batutya ntutakabanga nga neetegereza lwaki Museveni yajja ku kitebe kya NUP Kavule n'agenda n'ekamwokya nabba kompyuta ezaaliyo n'ezaali ku kitebe. The answer is finally revealed. Bw'oba olina ekibuuzo ekyo nga kikulumiza omutwe lwaki Museveni yajja nabba kompyuta ezo ansa ngikuleetedde olunaku olwaleero naggamba Museveni ne banne mu gavumenti yaabwe si bagezi tebakolangako kintu ne bataleka bituli mabega so kyova olaba saapa kukange y'embeera etuuseewo nakkakkana n'esooka nnoonyereza lwaki Museveni ne banne balina okujja ku kitebe okubba computers ezo. The answer is finally revealed. Oluvannyuma Museveni okuwamba ab'akakiiko k'ebyokulonda n'abatwala yababuuzanga ekibuuzo kimu nti mukozesa software ki okubeera organized bwe mutyo. Bano abasajja tugamba nti bagezi naye si bagezi, tebamanyi na UVOT kyeki. Ebibuuzo ebyambuuziddwa bannange bano nga banzizaayo nzekka, mugenda kukozesa ki mu kalulu ka by election, which application era ani agituulako. Ekibuuzo ekyokulala, bwe mubeera nga mukola voting lwaki temukozesa primaries naffe ne tuteekamuko ku bantu baffe kubanga tubaagala. Kakati ekibuuzo ekirala, naye basaddemu ab'ebyokulonda amagezi mugajjayo agafuna ba candidates ate ne bawangula nga temubatte mu kamyufu. They are not knowledgeable at all. Mukyo waliyo abaana abamaze emyaka 2.5 nga mukozesa software ki okulonda bakontestanti bammwe? Lwaki ebintu byammwe mubikola nga bya makulu nnyo nga bya magezi? Omuntu yenna wabeera mu detention center
anoonya engeri y'okwetaasaamu because oluvannyuma lw'obabuuza ekibuuzo ekyo bonna bababuuza ekibuuzo kyekimu yadde nga baali babaawudde according ku statements ze baakakolako zenna akawulirako kimala okulaga nti ezo statements ze baakola eri ze zaleese bano okujja okubba computers bano abakakiiko k'ebyokulonda aka NUP bafeze gavumenti ya Museveni bagifeze aba Museveni ne badduka emisinde nga bamanyi bamaze okufuna kyonna ekyetaagisa bafunye evidence gyosobola oproducinga baggalireko ekitebe bakwatireko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babalowoozesa nti ebintu byonna bye beetaaga okumanya biri mu ezo computers ne badduka emisinde teriyo muntu musiru ayinza kubeera na bintu bye byakyama n'abisa ku drives za lukale bwe kiba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina drive ye ey'ekyama atambula nayo bwe mumala okukola emirimu gyammwe mulina okugihandinga over gyali n'agissa mu nsawo ye wano oba n'agiwa omuntu ow'ekyama n'agenda nayo kati bw'otunuulira according ku statement Mase wa Lukamba ze yakozesa nga bamaze obbata bw'owuliza statements z'oyo omwami wallahi kikumala bumaze okumanya lwaki bano babadde balina okujja babbe computers tofunye ansa bw'olaba be tukola nabo omulimu guno gwe gumu tebayinza kuganya kwebuuza kibuuzo bwe kityo nti lwaki statements zino zikwatagana mu mbeera ya IT ne computers ezabbiddwa kubanga bano statements zibakola zikulaga zaleese bali okujja okubba computers ezo oli bwakubuuza ekibuuzo nti mukozesa software ky'okubeera organized bwotyo kimalira ddala okukwatagana bulungi nnyo kikumala ne bikwataganira ddala bulungi nnyo n'ogamba kyovala banze ntutta akabanga abantu bayanguwa wano okulumba ba MPs omuntu ayanguwa okulumba MP either aba out of content oba ng'ayagala okubuukira buli nsonga eri mawulire agikoleko analysis tatuula mukko mabega n'abuukira MP because ba MP be bangu ab'okubuukira be bantu abangu ab'okubojjerera ba MPs so baba bangu nnyo nti ekitebe kirumbiddwa ba MP bali luddawa ba MP tetubalaba ba MP baba bangu nnyo naye omuntu atali out of content osooka n'otuulamu kemabega n'ogamba kamala okulaba let me watch the space neetegereza ensonga nga bwe zitambula nze kyovala bantu tutakabanga nga sinnakola video ku bintu byabbibwa naye okumaliriza bwe nti nenkizuula nti kati statements si bano ze baba bajjamu nga baba tutte mu interrogation rooms zaabwe eyo gye baba interrogatingira ne bababuuza ebibuuzo concerning IT concerning hard disks and drives concerning the gadgets mukozesa ki lwaki muli organized lwaki mukozesa kino mukozesa kyeyo ne babagamba munnange ffe tumala okukozesa bye tukozeseza tubihandinga over eri bakama baffe kyobalaba ne office ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bagimenya Museveni si mugezi buli waava aleka ebituli Museveni aleka ebituli kyobalaba Museveni generation tagisobola atusinga kimu kutta butemu mundu naye bw'ogamba nti mu magezi kozesa bwongeno generation tagisobola kubanga n'abakakiiko k'ebyokulonda bamufeze najja n'akola ate ensobi buli lunaku akola nsobi ku nsobi najja n'amenya ekitebe ng'amanyi asobola osangayo ekintu ekyobuvunaanyizibwa taliyo muntu musiru ayinza kuleka drives zakyama n'azireka mu machines bwatyo teriyo bwe bamala okukola emirimu gyabwe balina okuhandinga over ne bahandinga over olaba ne mu supermarkets abakozi nga mufuluma babaaza temugenda n'ebintu eby'amakulu ebya supermarket olwo ekitebe ediquote namba evuganya Museveni emutiisa emukankanya nga baleka drives home the answer is finally revealed nkakasa ekibuzo tobadde weebuuza omaze okitegeera bino ebintu tunula muulabe bigatta oba tebigatta ensonga eyabbisiza computers zino yava ku wano ku bano ne bafeera Museveni najja n'aduuma n'agwa mu bikopo kati baamulabisizza buli wamu mbagala nnyo piisi
byonna byonna nga bigenda mu maaso ate abaana bazzeemu kulumba Honorable Betty Namboze buto mbo bamulumiriza mbu abeera ku marediyo ag'enjawulo abeera ku mativi g'enjawulo naye mbo mu bigambo byayogera mbu tayogeramu kugoba President Museveni wabula abamu bagamba nti omukyalo ono be bamu ku ba MPs be tumanyi wano eno mu Uganda abayimiridde ku kigambo kyabwe era nga mu butuufu be basinze okuba nga ate bakolokota Museveni. Omukulembeze nga byogera temuli mugoba Museveni ebyo tebitugattako gwe totugattako. Namboza ajja wano ku live ku internet wano n'amalawo essaawa ezi nga takonye kulinnya Museveni. Kuyabaze kutubuzaabuza oba oli mu kubuza essaawa bbiri nnyingi nnyo ng'ozze buzi live ojja kusomesa abantu nange gye bagenda kuva mu busibe ezo ziba nnyingi nnyo. Oyo ajja ku live n'amalawo essaawa bbiri nga tawadde solution ngeri ki gye tugenda gobamu Museveni na Museveni ngeri gy'alimu ekizibu ky'eggwanga. Oyo ngamba mwangattako oba toli mujega angattako ddi angattako ddi. Namboza asobola okuyimirawo n'atwaga abantu ba influences okumukiikirira oba okumulipulesinga nti singa abanga agamba bannange nti alina omuntu gwasobola osengwako wano Namboze paka nakati alowooza yategeera emukono paka nakati oyo aba mukulembeze waawe. Naye osanga abajega Namboze mumwagaza ki? Namboze waba mukulembeze saazo twandibadde tulaba Namboze nga 10 oba 15 erabuze nsovu Namboze nga tugamba oyo asobola nga yamuleese tamuyina oyo ataba mukulembeze oyo aba politician bo bezimbako lukomera kukola butiimu nga buli lwotunula gyakiikirira gw'olabayo kyekyo kyebezimbamu oba kyekyo kyebezimbako. Olwaleero omanyi bakyagulanya abaliwo saawa zino bakyagulanya obamanyi oli yajjantugwa buli omufuuka kyagulanya. Namboze ye emukono baani abafuuse ba Namboze abayinayo asobola bayimirizaawo lwaki olowooza tabayina abo abantu omuntu gwajja gwe bazikiza gwe balinnyako ye loolo yaabwe kyovula n'olwaleero luno oba toli mwebafu nnyo bw'otunula emukono Namboze gw'olabayo tolabayo mulala ekyo kyaba yazimba eyo si nsobi kyekyo kyaba yazimba. Bw'otunula egundi ewa eno Ssemujjunganda gy'akiikirira gw'olabayo oba olowooza abalala basiru gw'olabayo ng'ategeera ekyo bazimba kizimbe si nsobi eyo strategy bazimba kizimbe era buli ajja kukibuleekinga okukimenya ye yennyini yasooka okweŋŋanga. Nze nkubuulira beebo omanyi gye mujje omanyi mukono gye mujje beebo yalowooza alina gye yamusuubula nti n'omulala alina kuddayo amunone. Kitegeera tebayina si bakulembeze abo naawe Sseggona azimbye ani Muwanga Kivumbi ani baani ba influencinze nti Muwanga Kivumbi waatali asobola osonga ku ono asobola muwandako eddusu ani balina mentalite yennyini eya system kubanga eyo ye system gye balimu kyekyo kye yazimba. Woobeera walina kubanga olina okufuukula nga tewali mulala jja wooli nga siggwe kyekyo ye system kyezimbye kuva waggulu ku Museveni bw'avaayo saa zino ani addawo ani gw'olaba nti awatali Museveni ono ani tewali ekyo bazimba kizimbe. Gende wa Namboze kuba ye system gende wa Sseggona ye system era abaliwo essaawa zino abayinza osonga mu bantu abo bali ku mulembe Mwagulanyi bajjidde ku President Kyagulanyi abasobola osonga mu bantu abo be bajjidde ku mulembe Omwagulanyi beebo abazze ku guno omulembe Omwagulanyi abazze oluvannyuma President okujja abazze AK that is after Kyagulanyi but BK before Kyagulanyi tebaliiwo. Njagala olete BK before Kyagulanyi omuntu asobola osonga mu Namboze paka nakati kyalina abajega abakola statement yemu mukati emukono laba yani wali wamusobola eyazi nakola statement neŋŋamba nti abakulembeze baffe wakati nga mujja wakati nga nubu mweyolayola okujja okukoma mu people mulabe ani gwe muddiza kaadi abamu mubajjeko kaadi lwa myaka na bbanga gye bamaze mu office temwetaaga kujja kubooza ku kyalo kubanga bazimbayo dda obwakabaka mu constituency zaabwe nga kuddiremu kano kankayiseewo abakulembeze baffe sijaga abakama baffe abakozi baffe mu Nuupu bwe muba mukomawo ono mu people power
nga temunnabakoma okubuuza ani gwe muwa kaadi abamu mubajjeeyo lwa bbanga lye bamaze mu woofiisi mubawemukire buwemukizi muve ku bino mbw ate yakafuna kaadi ya nuupu wakati tugatta bugasi tubala we yafunira kaadi ya nuupu yali amazeyo bbanga ki myaka 15 ndi kati avuga 2 awunzisa 2 oyo aba tadda nawe musinzire waawo mukyuse kaadi kubanga munagamba omuntu amaze emyaka 2 mu kifo okujja ku gulawundi obuuza abantu oba akoze oba takoze kiyinza okubabeera ekizibu okufuna abantu abagamba ntakoze kiyinza okubabeera kizibu lwaki eno bo obwakabaka bwabwe babuzimba ku byalo kubanga ofisi ze balimu tebakola services ziyamba ggwanga bakola services za handouts bakola obuweereza obwa muntu kinoomu so obweggwanga nti ajja kujja alaba omwala nti mubi nti gwetaaga okuziba wabula ajja kujja agula obutimba bw'ensiri bubika abantu abasula mu kitundu ekyo kati oyo gwe bagulira akatimba k'ensiri bw'ojja n'omubuuza ono akoze ajja agamba atya mbutakoze nga akatimba keyeebikamu kake tulaba nti awo tubaawo n'obunafu era kitegeeza tetugenda sinza nti obwo tebuba buweereza ezo ziba handouts obuweereza bwe twagala obuyamba eggwanga okomewo ku constituency obuuza ono akoze eki nga wa boda gw'obuuza kadifulekita kayambadde kaliko kifaananyi ky'oyo mubaka owa boda gw'obuuza alinayo kadifulekita k'oyo omubaka kaliko n'ekifaananyi kye agenda kugamba ki tagenda kugamba oyo akoze kubanga alina kadifulekita kake kadifulekita kayinza okuba ka 15 oba mutwalo wulira kwasinziza omugamba nti akoze naye ng'ate okukola kw'ababaka ffenna tukumanyi kutereeza saavisi nti omubaka yagenda mu palamenti nga mu malwaliro temuli ddagala kati gyeriri ezo bayita saavisi omubaka yagenda n'ateesa ne bateekayo eddagala omubaka yagenda mu palamenti ng'enguudo nfu kati zikoleddwa nti omubaka yagenda mu palamenti ng'obwavu bungi kati emirimu weegiri bwe ba tebiriiwo kitegeeza takola ali mu system is enjoying life ali eno abeebakako abatuulako bw'abeebakako bw'abagulira obutimba bw'ensiri mufo kyo ziba omwala bw'ayiwa amazzi mu luguudo enfufu ekendeere mufo kyoyiwa kolansi oba mukategedde kati nze mbadde nsaba wakati abakozi baffe mu nuupu bwe muba mukomawo mu people power abantu abamu musinzire mu bbanga lye bamaze mu woofiisi ekyo musinzire ku ekyo nga temunadda na mu bantu mukyuse kaadi yes kubanga abamu bagenda kukozesa advantage eyo okubanga aludde mu woofiisi ebbanga lye bamala mu woofiisi bazimba bukulembeze mu constituency gye bava bazimba ki bakiyita batya bezimbako olukomera ebbanga lyamala mu woofiisi bezimbako olukomera nti gwe bw'ojjanga gw'osinzira ku gulawundi egamba ki oyinza obutamuggyaayo kubanga abantu bogenda otambulako nnyumba 3 ku 4 era ojjasanga ennyumba 3 nga zigamba akoze nga amaka ennyumba esooka egamba akoze okuba balina akabizi ke yabagulira akabizi bali mu kalunda nga kwe basinzira ogamba nti akoze wakati nga bagamba akoze amaka agaddako balinawo akatimba k'ensiri ye yakabagulira amaka agaddako yabagulira amazzi nga balina olumbe owulira engeri gye bazimbamu obwakabaka gye bava bwe kye bayita saavisi nti buli maka 5 g'osanga ebbanga omubaka lyamaze mu constituency naddala ng'ayimidde mu kifaananyi ekya opposition okuwakanya tulina kubeera bubezi bagezi abantu bano waliwo ab'okusibamu obusibi omuguwa ne tubawalulayo obuwaluzi mu woofiisi nga bannambooze nambooze bwona odda bya gulawundi simanya mbu obuuze akoze atya bezimbako dda olukomera awaka tebalinayo saavisi ze bakoze bakolayo dda handouts bakolayo dda obugulupu bw'abakyala ne babawola ssente bakolayo dda obugulupu bw'abavubuka ne babasaamu ssente z'okwekulaakulanya kati abo ogenda otuukiramu babuuze nambooze akoze atya oyo tebamutuggyako nga mulina muggyako bujja kaadi ekibiina ne kimufulumya nkubuulira kino kubanga sisitemu kyekyo kyezimba sisitemu abaffe ebintu si byangu kasita mubiwulidde naye ng'oli ku NCK TV nkugamba kimu nti bw'oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu nja kubanga nkomawo nabyo tovaawo